omulabi waffe waliwo Lusewa TV tukweyanza byonna byokola n'akadde konna koleka n'osalawo osigale ku Lusewa TV. Tuteekebwamu ensimbi abasero properties bano nno nga bakugu mu ttaka. Olunaku olwaleero nate era tuzze n'omwami wa Kabaka Ssabawaali Gombe ng'akutangaaza ku nkiiko z'Obwakabaka bwa Buganda Ddi bwe zituula era baani abazituulamu na nnaku ki lwe zirina okuba nga zituula. Ebiseera ebisinga abantu abasinga babadde bamanyi nnyo zino enkiiko eza central government lwe zituula. Twali tulina okusomoozebwa ng'abantu tebamanyi n'enkiiko zituula ddi. Obukulembeze bw'Obwakabaka tulina enkiiko za mirundi esatu zenjagala mutegeere kwena. Naye enkiiko zino ziri buli Mutendera. Enkiiko zino ziri mu mateeka. Tulina olukiiko ku Gombolola olutwala Gombolola eno nga lutulako abantu babiri olusookera ddala lutulwako nze ne Naalongo. Lwe lusooka okutuula lutegeere Gombolola egenda kufaanana etya. Tuzaako ki? Tukikola ddi? Olwo olukiiko lutuula essaawa yonna mu kitundu kyonna olunaku lwonna era wonna lwagalidde. Olukiiko olwo kwe luline ku muluka ow'omuluka oyo n'omumyuka we balina olukiiko olwo batuula obudde bwonna essaawa yonna olunaku lwonna. Olukiiko olwo ne ku butongole kwe buli omwami w'ekyalo obutongole katugeze Lwadda mwami Ssemasaazi atula n'omumyuka we ne balowooleza ekyalo kiki tugenda okuzzaako enkulaakulana tugenda tutya. Ezo enkiiko ziri ku buli Mutendera. Lwe lukiiko nnamba emu. Olusooka lutulako nze ne Naalongo, lutulako Muluka Kenesi n'omumyuka we, lutulako mwami Ssemasaazi n'omumyuka we. Olukiiko olusooka lwewo. Olwo lutuula olunaku lwonna. Olukiiko olwokubiri lwe luno olw'executive. Olukiiko luno kwe luline ku muluka, kwe luline ku butongole. Olwo teruliko budde, lutuula olunaku lwonna lwetebiwamu ow'omuluka n'omumyuka we n'ab'executive kuba bakulira ebitongole ku muluka. N'omutongole atuuza olukiiko olwo n'omumyuka we n'abakulira ebitongole ku butongole essaawa yonna olunaku lwonna ekitundu kyonna weyagadde. Olukiiko oluli mu mateeka oluli ofiiso lwe tuyita kanso. Kanso y'Egombolola buli lwakuna olusooka mu mwezi etuula. Mu Buganda yonna eri mu mateeka Magombola 175 olunaku lwajjo twabadde mu kanso za Gombolola ffenna kiri ofiiso. Teriyo Gombolola etatuuza lukiiko. Buli lwakuna olusooka mu mwezi tuba mu kanso ya Gombolola. Kanso tetuula ng'executive temaze kutuula obanga tetumaze tuula ne Naalongo kubanga ebigenda okujja mu kanso executive emala kubiteesaako kino kitutwale mu kanso kinaayita nti ye kati bwe kiri ku Gombolola bwe kirine ku muluka bwe kirine ku butongole. Olwo olukiiko luli mu mateeka olwokuna olusooka mu mwezi. Olukiiko lw'omuluka lutuula ddi? Kanso y'omuluka etuula olwokuna wiiki ey'okubiri mu mwezi. Abo bamuluka Buganda yonna tulina omukisa nti bataddewo abaseesa bagenda kugoberera enkiiko zino. Olukiiko olwo olw'omuluka lutuulako omuluka n'omumyuka we ne bana abakulira ebitongole ku muluka. Buli lwakuna wiiki ey'okubiri mu mwezi kanso y'omuluka ekola ki? Etuula ogw'ematugga. Olukiiko olwokusatu lwe lw'abatongole. Abatongole batuula buli lwa mukaaga olwokubiri mu mwezi. Buli lwa mukaaga wiiki ey'okubiri mu mwezi abatongole babatuula Buganda yonna essaawa 8. Omutongole alina omulimu omulango akola olw'omukaaga olusembayo mu mwezi aba akola bulungi bwansi ku kyalo ki. Eyo y'ennambika y'enkiiko z'Obwakabaka njagadde mugitegeere kube badde tutawaanya nnyo tutuula ddi era tutuula tutya. Enkiiko ezo zirambikibwa bulungi paka waggulu